Tukyali ku mboozi ya Kibwetere, kino kye kitundu ekyokusatu. Mu kitundu ekyokubiri tukomye nga basimbudde okuva mu maka ga Kibwetere nga beeyongeddeyo. Mu 1993 nga bavudde mu maka ga Kibwetere baatuuka mu kifo kino kye baatuuma House of the Virgin Mary oba kye wandiise ennyumba ya Maama Maria, era ng'ekitundu kino kyali mu Kannungu. Omukyala ono Caledonia yagenda mu maaso n'okubakakasa nti eno ye New Jerusalem oba eno ye Yerusalemu empya Bayibuli gyeyogerako mu kitabo ky'okubikkulirwa, era nti Katonda gye yali atonze abantu bonna baali bagenda kulokolebwa wano. Wano nno amateeka geeyongera okubeera amakambwe olw'ensonga nti omusajja wali tokkirizibwa kubeera na mukyala wo. Okusaba kyafuuka kya tteeka, era ng'ekiro waliwo abajjanga ne bayiira amazzi ebikunta by'abantu bye beebikkanga baleme okwebaka. Ekyamazima abantu bangi embeera eno yabazitoowerera naye nga tebalina kyakukola. Mu kifo kino omukyala ono we yaleetera uniform nga buli omu yalina okwambala uniform, era yagenda mu maaso n'okubategeeza nti omuntu yenna yali tayambadde uniform yali tagenda kuyingira ggulu, okusinziira ku Maliya kye yali amutegeezezza. Omukyala ono nga batuuse mu kifo kino yeeyongera ddala okubeera omukambwe, nga wano yatandika okukozesa ebiragiro nga tasaba, era nga buli kyayagalanga kyekyali kikolerawo mu bunnambiro, era n'okutta yali asobola okutta. Caledonia said that if we decide to do a thing and even to kill, when we kill there is no sin. Caledonia said that in my hearing. I say what I heard from her, so they could kill. Era wano we yateerawo akakiiko ak'okukwasisa empisa mu bantu, era ng'abantu abaali mu kakiiko kano nga baali bakambwe. We are cruel men. Once I remember they beat one who broke the rule of talking. They beat her severely, and she came even to blood came out of her because of beating her. And I said, no, this is a satanic action. Oluvannyuma lw'emyaka 4 gye baali bamaze nga Kibwetere yabawaniridde mu byenfuna, ssente zaatandika okumuggwako. Era wano omukyalo ono Caledonia we yategeereza abagoberezi baali balina okutunda ebintu byabwe byonna baleete ssente. Father ono yali omu ku bo, era yatandika okubuuza father munne eyali kakiiko akakulu ensonga lwaki omukyalo ono yali agamba abantu okutunda ebintu byabwe baleete ssente. Ekintu kino olwagwa mu matu ga Caledonia, father ono yagobebwa, era mu kugobebwa yasobola okuvaayo n'abantu abawerako ddala 7. Caledonia said, bring money, and poor people go and sell your property, sell your cows, sell your goats, sell everything you have, bring the money here. I said, but Jesus, when Jesus came, did not ask people to sell their things and to bring money to him. Mu kiseera kino baatandika okuyingiza abantu abapya, era mu mwaka guno sirimu yali w'amaanyi mu Uganda, ng'abantu bangi baali bafiiriddwa abantu baabwe, era nga guno gwali mukisa eri Caledonia nga yeeyambisa abantu bano abaali mu kutya n'abagamba nti baali basobola okuwonyezebwa siriimu, era bangi ne bamwegattako nga basuubira okuwonyezebwa. Era mu kiseera kino omukyalo ono Caledonia yavaayo n'ategeeza nti Maama Maria yali amulaze nti essaawa yonna enkomerero egenda kujja, era n'ebibonyoobonyo bingi bigenda kutuukawo mu nsi. Bw'atyo yategeeza Kibwetere agenda ategeeza abantu nti nga 9 mu mwaka gwa 1995 ensi yali egenda kuggwaawo, naye olunaku lwatuuka tewali kyabaawo. Najja n'ayongezaayo obudde n'agamba nga 25 ensi lwe yali egenda okusaanawo, era tewali kyatuukawo. Emyaka gyonna ejjajja nga gigoberera, ng'era babalimba kyekimu, babagamba kyekimu nti waliwo ekigenda okubaawo, ensi egenda kuggwaawo, naye kyamazima nga tewali kituukawo. Embeera eno y'okulimbibwalimbibwa buli kiseera, abantu abamu baatandika okugibuusabuusa, era ne batandika okubuuza Kibwetere lwaki tewali kituukawo mu bintu byonna bye bajjanga babagamba. Wano we yabategeeza nti olw'essaala ze basaba, ti Katonda bw'atyo yasazeewo okwongezaayo obudde abantu bangi basobole okulokoka. Abamu bakkiriza, naye abamu baasigala nga bakyabuusabuusa, era ne batandika okusaba ssente zaabwe ze baali bawaddeyo. Era wano Kibwetere bwe yabategeereza nti ssente zaabwe Katonda yali aziina, era nti Katonda yali agenda zibaddiza nga batuuse mu ggulu. Abantu abasinga baali tebakyasobola kugumiikiriza bulimba buno, nga batandise okulabira ddala nti baalimbibwa. Naye bwe baategeerera kino nga obudde buyise,
kubanga ebintu byabwe byonna amaka gaabwe baali bamaze dda okugatunda nga tebakyalinawo badda okuggyako okusigala nga bakkiriza ebyo bye babagamba. Oluvannyuma lw'okulaba ng'abantu bangi balemeddeko babuuza lwaki tewali kituukawo. Olwo tuli mu 1999 tunaatera okuyingira mu 2000. Keredoni yavaayo n'ategeeza nti mu mwaka gwa 2000 ensi yonna egenda kusaanawo Katonda lw'agenda okukomya ensi. Abantu bonna omwezi ogwatuuka ogwa Desemba 1999 baalekeraawo eby'okukola nga bagamba nti obudde buweddeyo bali mu kulya bisemba. Naye kyamazima omwaka gwatuuka era tewali kyatuukawo. Ku guno omulundi nno abantu bangi kyabamenya nnyo emitima ne batandika okulaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti Keredoni abaddiza ebintu byabwe baddeyo mu Bukatuliki gye baali baava nti ebintu byonna bye yali akola byali bya bulimba era nga byakubabuzaabuza. Omukyalo ono kyabagamba kyali kimu. Yabagamba nti omwaka gwakatandika lwaki musobola kulinda ne mulaba ekinaatuukawo mu maaso eyo. Era n'abakakasa nti nga 17 omwezi ogwokuna ensi lwe yali egenda okukoma. Era wano yabakakasiza ddala bulungi. Abantu bangi ne bakkiriza ne batandika okwetegeka ng'obudde bujja busembera ku bbanga lye yali abawadde. Omukyalo ono yatandika okutunda ebintu by'enzikiriza eno naye ng'abitunda layisi nga yatandika ng'atunda 50%, okugeza ettaka lye baagula ku kakadde kamu ng'ayinza odditunda $50,000. Era obudde gye bwasembera ddala n'atuuka ng'atunda ebitundu 80 nga byasazeeko, okugeza ng'ettaka lye yagula akakadde kamu ng'alitunda $20,000. Kino kyewuunyisa nnyo abantu, era abantu abasinga batandika okwebuuza lwaki yali agenda mu maaso kweyisa bw'ati ng'atunda ebintu by'ekkanisa. Abantu ab'olugezigezi abatandikanga okubuuliriza ennyo batandika okubaawula ng'abatwala mu bitundu ebirala nti bo olunaku baali bagenda ddulindira eyo. Nga wabula olunaku lumu, olunaku lwe baali balindiddeko enkomerero lutuuke, omukyalo ono yakuŋŋaanya abantu bonna n'abayingiza mu kkanisa n'abategeeza nti Mariya yali amutuukiridde, n'amutegeeza nti olunaku lw'enkya enkomerero yali egenda okubeerawo. Ekyamazima abantu baali balindiridde olunaku luno era baali basanyufu okulaba nti baali bagenda mu ggulu enkeera. Era n'abategeeza nti yali ategeezeddwa nti balina okuggalawo amadinisa n'enzigi. Era n'abakakasa nti Maama Mariya yali amutegeezezza nti balina okuteeka amafuta ga Petro munda gabayambeko okukozesebwa okuleeta ekitangaala munda. Era bwe batyo ng'amadinisa gamaze okukubibwamu emisumaali n'enzigi nga ziggaddwa buli kimu, waayitawo eddakiika ntono kino kye kyatuukawo. And it made the ground shake. I heard the screams of the people from inside the house, like hey, hey, like that, as the person is suffering in agony. Era wano abantu abagambibwa okubeera mu 5 bonna bajjiira mu muliro guno. Okusinziira ku batuuze bagamba Kibwetera ayinza okubanga naye yajjiiramu mu muliro ng'ekikolwa ekiraga obwerufu bwe yali alina eri omukyala. N'omukyala ye Keredoniya agambibwa okubanga yalabwako ng'agenda mu mmotoka. So n'okutuusa kati tewali kyazuuliddwa ky'amaanyi ku batemu bano. Ng'oggyeko abo baafiira mu muliro, kyagenda okuzuulibwa nti abantu abaggyibwangayo eri abaali babuuza ku lwaki omukyala yali atunda ettaka nga babaawula, baabatwalanga ne babatta. Emirambo egiwerako 208 gye gyazuulibwa mu bifo eby'enjawulo. Byebyo bitonotono bye nsobodde okufunira ku mboozi ya Kibwetere. Nyongera okwebaza olwakadde k'owaddeyo okugoberera okutuusa wano. Era nkujjukiza teweerabira okusubscribinga okwongera okufuna videos ez'enjawulo. Nkwagaliza ekiseera ekirungi.